Ebule ssaawa mbale bannakibiina kya NRM beetabe mu kulonda kw'abakulembeze baabwe ku mutendera gw'ebyalo ng'okulonda kuno kwakuyindira mu byalo ebiwerera ddala 7,200 okwetooloola eggwanga lyonna wakati nga beetegekera okulonda kuno okuli olunaku olw'enkya. Ssaabakunzi w'ekibiina kino Dr. Rosemary Nansubuga Sseninde asisinkanye ab'ebyokwerinda n'abo abagenda okukulemberamu enteekateeka eno mu Wakiso ng'ensisinkano eno eyindidde ku kitebe kya disitulikiti e Wakiso. Bano abakuutidde okwewala emivuyo ng'egyaliwo mu kulonda okwaggwa ng'ategeezezza nti ebyokwerinda byakunywezebwa okusobola okutangira emivuyo gyonna. Nti emivuyo gyonna egyandibaddewo ewaffe Wakiso tegirina kubeerawo. Lwaki? Kubanga tubeesiga ate ekyokubiri mubadde bantu beerufu ebbanga lyonna. Sseninde ayogedde ne ku ngeri akalulu kano gye kagenda okutambulamu ng'asabye abo abanaaba bawanguddwa okukkiriza ebinaaba bivudde mu kulonda ng'agamba nti eno y'emu ku nteekateeka ya NRM ey'okweddiza ebitundu gye baawangulwa mu kalulu ka 2021. Enkya tugenda kulonda abeero C1 structure z'ekyalo yonna olukiiko lw'ekyalo lw'asatu. Bwe tunaamala tuloke tulonde ne chairman anakwata flag okubeera chairman w'ero C1. Abagenda okulondebwa enkya be bagenda okubeera be bajja okuvaamu abanaalonda paka ku level ezaawaggulu. Nolwekyo mba mbasaba mukole kyonna ekisoboka okulanga ebintu bitambula bulungi. Asabye banna NRM okujjumbira okulonda kuno kuba kutegeeza kinene eri ekibiina era nga kwakusalawo nnyo mu kulonda kwa bonna okw'omwaka ogujja. Nolwekyo kye mba nange ngatta eddoboozi okukubiriza abantu bonna buli omu tubeere n'obuvunaanyizibwa tugende ku byalo byaffe tusobole okulaba nga twetaba mu kulonda kuno. Ye ssentebe wa NRM mu Wakiso Alhaji Abdul Kiyimba agamba nti beeteeseteese bulungi ng'asuubira nti banna NRM bakujjumbira okulonda kuno kuba bajjumbidde nnyo okwewandiisa. Abantu bamanyi okulonda okwo era abantu bagenda kujjumbira. Era tusuubira regisita zaawedde zonna esinga obungi nga bonna abantu teri kyalo kyonna kyavuddeyo nga tekijjuziddwa bantu bagenda kwegwaliza. Era okuvuganya kwa maanyi. Alabudde abo beeteeseteese okutabangula okulonda kuno nti tebeetantala okukikola kuba ebyokwerinda bigenda kuba gguluggulu. Olw'okuvuganya okuba kuliwo okw'amaanyi abantu bakozesa okuvuganya okwo ne bakweyambisa bubi ne babanyisiganya ebigambo ebitali byavunaanyizibwa. Abamu ku beesimbyewo boogedde bye basuubira mu kalulu kano. Nandirowooza nti omuntu olwaleero basule nga beeteeseteese. Omuntu bw'oba oyina abaana nga tulina mukozi sulanga ekyokulya okitegese essaawa zigenda okuwera 2 nga tuli ku masomero Essumbwe kulw'ensonga bakama baffe baatuwabudde era ne batugayidinga nti ssaawa 4 okulonda kuba oba okusunsula abantu abagenda okulonda kubeere nga kutandise. Wakiso erimu munisipaali eziwerera ddala 4 amagombolola 31 kw'ossa n'ebyalo 720 nga bino mwe mugenda okuyindira okulonda kuno mu Wakiso ng'ate mu ggwanga lyonna ebyalo bibeera ddala 7,200 banna NRM gye bagenda okulondera. Nze Annette Namatovu ku lwa KSTV Agaleero.